Ekikwekweto ku basawo abatalina buyigirize ne ku mbeera y'amalwaliro embi kiyindidde mu bitundu okuli Lumbugu, Buyamba, Dwaniro, Nsalo n'ebirala binaanyeewo nga byonna bisangibwa mu kibuga ky'e Rakai mu disitulikiti y'e Rakai. Abamu ku basawo ab'Ekibogwe basangiddwa ne mu malwaliro ga gavumenti era nga baggaliddwa n'abalala abadde beekozesa obulwaliro bwabwe ne buggalwa. Ekikwekweto kye tukoze wano mu disitulikiti y'e Rakai kyazze okulaba nga tujjamu abasawo abakyamu abatuwa obujjanjabi bisobole okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe. Abasawo abakoze ekikwekweto babadde bakulembeddwamu Michael Kayizi nga bakutte ne kansala Afisa Namiiro ng'ono asoose kudduka abasirikale ne bamugoba ne bamukwatira mu musiri gwa kasooli. Mu kasooli nga ndabye n'adduka emisinde erimugobera mukwata mu kasooli eri wansi. Kansala asangiddwa ng'aliko abalwadde bataddeko amacupa nga beebasiza ku seminti nga n'abalala babadde ku birago. Kansala wero C5 ogwe nolaba embeera laba eddagala bw'olitereka labayo wano bonna bwafaanana. Omu ku baana abasangiddwa mu ddwaliro lye atwaliddwa mu ddwaliro lya gavumenti era Kirangira Health Center 2 okufuna obujjanjabi obusingako. Afande genda eri omulabye muddusi ajja kubaddukako. Ku kyalo Nsalo mu ddwaniro basanzeyo omukubi w'ebidongo naye abadde ajjanjaba abantu ng'ono alabuse mangu n'adduka. Akanika bidongo naye kati abantu nabo bwe bajjanga nabo abajjanjaba nga abateekako amacupa naye lwakuba tetufunye omukisa omubi nti tusimattuse tusobodde kumukwata. Mu woodi ye wasangiddwayo omusajja abadde omulwadde w'okugulu ng'abadde yeebase ku mufaliso gw'ekitundu. Nkubyemu n'enjakisoni. Akubyemu ki? John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mulabe empiso bwazifumbira.